Ekisooka kya byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni ekintu bwe kiba nga tekinnamugwa mu ngalo kiti nga kikyetaagamu okulwanirira okukifuna kiba kyaffe wabula bw'amala okikwata mu ttaano kiba kike. Museveni ye musajja eyajja okulwanyisa ebikolwa by'obote naye ate ye abikoze n'amukubisaamu emirundi akawumbi nti buli kyakola leero kitujjukiza bye yakolanga mu gy'ekinaana okukwata obwana bwa bwendi obutono obufuula bukadoogo. Era nkunga abazadde mwenna abalina abaana be mwalabye mu yunifoomu ezo mu masomero ago balina obusobozi edimansito oyo obulya ssente za Museveni ayokya abaana bammwe. Era n'abasirikale nabagaana buli muntu alina kyokola ng'oyongerako Museveni wallahi oyongerako nzibya biseera byo bya maaso. Kibanga Museveni bw'anaakusindika oli musirikale genda okuba abo abeekalakasa naye nga abeekalakasa bagenda kujuna ggwe kubanga ono akugamba genda okuba abeekalakasa ggobe bulungi ate kuba bwe nneekalakasa n'omusirikale emmanja alakyuswa buki naye ono akusindika nti genda okuba oyo omwekalakasa asula bulungi gwe osulanga nte oba mbwa asula buki bubi. Ono akusindika nti genda otta abantu abo alya nkoko gwe olyanga nkoko si kawunga enkoko erya ccacu n'abo balya ccacu. Omusajja akugamba nti ono awa oyire yaffe ennage yatugaggawaza yagamba omwavu afugika kakati amafuta egaba ganagira kugaggawaza olimba gagenda kugaggawaza ye naye naffe nga bwe yagamba nti omwavu afugika naffe kati ngombo tugikyusisa omwavu ajjikako omugagga tajjikako. Export TV to the world. Baganda baffe bamama batata mwenna tubalamusiza mwebale kubanga mwekumidde ku channel yaffe eno enganzi Export TV ku TikTok, Facebook, WhatsApp, Twitter wonna kwetuli just subscribing atekako ekide ebyakabi bingi bijja amanya mbeera omwana soda abe abeerayo emabega wa kamera n'atematema ekifaananyi ekikutukako nga kya mutindo. Tukomyewo ne mukadde waffe Yekolera abeeko ensonga za totola oba za nnyonnyola eggwanga. Amanya nze Yekolera Itongwa ndi musanyufu n'okutuulako mu ntebe eno omulundi omulala era mbasuubiza baganda bange ne bannyinaze mwenna ti buli wiiki nina okubangako wano omulundi ogusukka mugumu nze Yekolera Itongwa. Kati gwe olinda wambazzi teekako ekidde buli lwanajjanga nga ka message kajja waggulu nti omukulu atumbuza. Subscribing, clicking on the bell notification tegeeza n'atannatwegattako tebiwooma biggwa byokino ate sharing Yekolera amafuta gafuusa amafuta mu ggwanga lyattu. Waliwo omwami wa Spire Cartoons yavayo n'agamba my oil n'abaana amaliza agamba our oil. Nesitegeera yali kiki kyayisaawo obuufu obwo. Ekisooka kya byonna mwami Yoweri Kaguta Museveni ekintu bwe kiba nga tekinnamugwa mu ngalo kiti nga kikyetaagamu okulwanirira okukifuna kiba kyaffe wabula bw'amala okikwata mu ttaano kiba kike. Ng'era bwe twali mu kulwana mu ddwaniro eruweero okuva mu mwaka gwa 1998 Uganda yali yaffe ffenna wabula bwe yamala ogikwata mu ngalo bwe papa kati yiye osegeera era kyayagala kyekikolebwa. Museveni ye musajja eyajja okulwanyisa ebikolwa by'obote naye ate ye abikoze n'amukubisaamu emirundi akawumbi bye yalwanisa. Museveni yajja okulwanyisa obwavu era bulwanyeko ekitta bantu kiwamba bantu kubanga by then twaine emmoroka mu gy'ekinaana nga bazita panda gaali ng'agipanze kiyinza okuba ekizibu okuddamu mukola ki omulabako. Olwaleero ekyusizza linnya yeeyubudde efuuse drone otegeera kakati buli kyeyajja okulwanyisa ku Dr. Apollo Milton Obote atukubisizaamu emirundi akawumbi aka yamala owangula ne yeeyubula n'afuka nga buli kimu kiki. Uganda yali yaffe nga tukyalwana tugitwale wabula bwe twamala ogitwala yafuuka yiye kati today amafuta gaffe batumolo ng'amaze okugjawo bano abazungu abamukubira kerere gagenda kuba gage. Kati ye commander in chief ye mutwe gwaffe kitegeeza ye leader yalina okuba entabiro ye muyima. Museveni eno Uganda nabagamba bwe bamaka house gaalo mukozi. Twalabye ebifaananyi ku mutimbagano eby'abaana abeekalakasa
mwe mugamba nti Museveni yakyogedde nti gaffe abaana bavuddeyo ne bagamba amafuta gaffe gagenda kutaasa ensi yattu Uganda, enguudo zitereere, amalwaliro gagendemu eddagala, abaana beeye ku nguudo beekalakaasa olw'amafuta. Omuganda agamba nti omusango omukadde omusango omupya gweguwoze mukadde. Kakati Museveni alinga ng'omusota nti ne bwe gweyubula tegufuuka nawolovu gusigala muki musota. Kakati ne mwami Yoweri Kaguta Museveni today ne bwe yeeyubula asigala tumumanyi nti buli kyakola leero kitujjukiza bye yakolanga mu gyekinaana okukwata obwana bwabwendi obutono obufuula bukadoogo ekitakkirizibwa ne mu mateeka g'ensi yonna, kubanga Museveni yawamba n'abaana abatanneetuuka n'abakwasa emmundu nga tezibatuuka n'abayigiriza ebikolwa by'ekitujju, ebyobuyekera, ebyobujambula. Kakati olunaku olwaleero bwe mulabye era ng'akutta abaana oba bwe ndabye abaana ku luguudo nga boogera Museveni olulimi lwayagala okuwulira, sibadde wakwewuunya nnyo ngambye nti oye Museveni gwe mmanyi yabasindise ku luguudo b'abaana balumiriddwa nga batugamba yagala ensi yo n'ebigirimu. Ndagaako ku mwana ku baana abo ategeera abo abaana bonna nga bwe babadde ku luguudo lwe batalidde emmere lwe bamanyi ennaku nti eri mu nsi n'ensonga za oyiro tebazimanyi. Kubbo tekulina ategeera nti economy eri determined by oil. Ono Museveni gwalinyisizza. Kubbo tekulina ayinza kukiteebereza nti bino ebintu ebirinnye n'ebisale by'amasomero okulinnya n'okubanga tebakukuta kawunga ku ssomero. Museveni lwakuba nti yawummula yayongeza amafuta. Kati olaba tebamanyi mafuta gawedde kenenulwa mugaso gwago bategeera agakyali mu ttaka. Anti babasuubiza ne bagamba natandika oyo ye Museveni byeyo bye yakolanga mu gyekinaana nti bannange Uganda ebulidinga n'abaana abato beegasse mu lutalo lw'okulwanirira ensi obote mu binnyo, naye nga Museveni yattanga bakitaabwe abawa obusungu, bwatta bakitaabwe najja n'abakuba akaama mu matu, abaana ne bafuna obukyayi n'abambaze ki batugamba gavumenti emundu. Kankubuulire abawarabu bwe balwanagalanga ne Isirayiri, omuwarabu yasobolanga okulumya omwana w'enjala olunaku lulamba enki ekiro n'afuna emmere. Bw'afuna emmere aba abateekerateekera ku lujjuliro n'ajjako amasannyalaze, emmere n'ajja n'agibbawo ye kennyini naga mulaba abakafiiri batutte emmere. Kakati omwana olwedde yasiibye enjala afunye akamere kazze kajjiddwawo ne kwolwo agenda ssula ki mbuulira waatabeere na bukyayi busose ku Muyisirayiri. Kali bwate Museveni bw'azzaakola tukkiriza tugaane nga bwe mbage nti omusango omupya gwe gusala emikadde. Oyo yattanga bataata b'abaana ne bamama b'abaana, sometimes n'abaana. Si gavumenti y'obote kuba bagamba yalimu abantu abatta abantu abatakkirizibwanga nti temubakkiririza. Madde simanyi nti oba obote twajja naye okubanga Kaweesi yafa, okubanga Kirumira yakubwa amasasi, okubanga Dr. Andrew Kayiira yafa, okubanga ba mama Fina Muhammad Kigundu yakubwa amasasi, okubanga baserena ne bandaliyo lubafa, Sheikh Kirevu, Sheikh Bahiga, Sheikh Innocent Sentamo, Hassan Kiria n'abalala bangi kuba okubamenya okumalayo Museveni abantu batigumbudde kutta lunaku lulamba. Oshegera kakali kyesimanyi oba obote twasala naye ne tujja naye eno, simanyi oba obote twasala naye ne tukola ki ne tujja naye mu mulembe Museveni. Kyembadde ekyo simanyi. Bwe tuba twajja naye kituufu Museveni si yatta abantu kati era ne luli si yabattanga. Naye bwe tuba nga obote tetwajja naye ng'ate ono yali muyeekerawe ng'ate bye twalabanga ku mirembe gye bye tusanze n'eno, kugambye omusango omupya gwe gusala emikadde. Bwe tulanga bye twalabanga ku mulembe gw'obote bifaanana bye tulaba eno ng'ate obote tetwajja naye. Tolina bonkakasa nti obote ye yattanga abantu emabega. Mwagamba Idi Amin Dada ye yatta Archbishop wenna mirembe Janani Rumu. But tulabye ate ku mulembe guno abasiraamu battiddwa nnyo to the extent tinenfa ya Archbishop we Rubaga Dr. Sprint zitowangawo mule mirembe tukyagitankana. Simanyi anyway kale ekyalwanga tukireke sentamu Sheikh Hassan Kiria yali omwogezi wa Kibuli nenfa ya Muzaata tugitankana. Sheikh Bahiga osegeera
n'abala bangi simanyi oba Idi Amin twajja naye eno okubanga yatigumbula abaki. But don't forget ono agamba nti Idi Amin ye yatajjana ni Luwumu ye musajja eyakyogera Zamini tanfuga okuba bwe yatandika okufuga n'engende Tanzania ne tufomingawo ekibiina kye bayita Fronasa ne tutandika omuyekera. Osegeera kakati ekigambo buyeekera teyagamba oba ne tutandika omuvuganya. Njagala otegeera ekigambo buyeekera kitegeeza ki. Ekigambo buyeekera kibaamu okukwata akaveera k'empitambi n'okakuba munno muwunyise bubi mu baki mu bantu. Mubaamu okutigumbula abantu abali munda mu gavumenti ne ku ludda olukola ki Luvuganya. Era oli bw'agamba nti nze nali muyeekera wa Idi Amin. Ekigambo buyeekera tekitegeeza kuvuganya, kitegeeza okukola amayisa amabi ogasaabe munno. Of recently twali tujjukira olunaku lwa Benito Kiwanuka n'agenda kusiga eddamuzi n'agamba nze kye nali nanyiigira ku Beni Kiwanuka tukolera gavumenti ya Idi Amin. Kitegeera kati then how sure we are that nti enfa ya Kiwanuka oyo teyagirina mu mukono. Tokkiriza nti Amin yattanga ku bantu. Sikkiriza nti Amin yattanga ku bantu. Batugamba yattanga abantu. Era nga Mwami Museveni yakikola ki? Era nga sinnamuwakanya nti Idi Amin tattanga ku baki? Ku bantu. N'ebyo nalaba ku Idi Amin byendaba eno n'enzita y'emu. Simanyi oba Idi Amin najja naye eno. Omanyi bwe bakera ne bagamba nti yeekolera benva waka nga buli lwe wabula enva oyo yeekolera ewaka nze siina mirembe nze njoonyesebwa ne kinkalako ne bankazaako n'erinnya mukwata mu nva. Time neetuuka ne ŋŋenda ewa ssenga okuwummula naye eno omuze gw'okukwata mu nva ne gusigala nga gukyagenda mu maaso nze yali abbanga enva ewaka. Simple logic. Yekolera ku mulundi guno mubadde mwogeranga nnyo nti omba mwekalakasa poliisi ebakuba tebakkiriza kwekalakasa. Abaana baabo bekalakasa ate mugamba tebalina kwekalakasa. Tebamanyi kye bakola kubanga akibataddemu kyayagala bakole naye ne beerabira nti tebakikolera future yaabwe bakikolera ono kubanga ate oyo gwe bakikolera ate yakonsuminze future yaabwe. Future y'abaana b'e Uganda bweba chewing gum yaggwamu akawooma ono yagichunze agigayiza n'agimalamu akakola ki akawooma. Ono kyekizibu kyabwe tudde okubanga bamala okusoma ne batafuna mirimu. Omwana omuto tudde agamba nti abeewo n'ebirala ajjukire ekintu kimu atunulye ku bakulu be abamala okusoma be bali mu bwakadaama bali mu kyeyo house man tebagala bayita bakadaama bagamba bayita okitegeera be bali mu house manager kale mu nsi z'Abawarabu. But don't forget abaana abo basoma naye emirimu gye bakola mu Bawarabu n'okwesittaza gyesittaza. Obadde okimanyi nti Omuwarabu munafu nnyo to the extent tasobola na kwetegulira kondomu gy'amaze kukozesa. Lwaki ngamba? Yes, bannyinaze bangi abakola eyo ng'otuuka ne mu kisenge n'ogijjawo. Yes, omwaliro obuliri n'oggyako kondomu n'otwala n'osula mu kaananka mu muteeka biki bikasasiro. Kakati ababaana basoma kakati addidde abaana abato abakwatiddeyo kabakwatidde abakwatidde switi abalimbisa ki nti my oil awa oil si waabwe wa Museveni. Ate era njagala nkubuulira ekintu kino muganda wange omwana omuto omukuba oluyi nomala n'omuwa soda n'omubuuza ani akkubye maama nkuba akafaananyi ng'olunkubye atonje kati kyova olaba avunye baana bato bamaze okukonyeza future yaabwe bamaze okuttattanira ebiseera byabwe eby'omu maaso. Kutegeera kati olwaleero abakwatiddeyo buli omu kyabakwatidde n'abakulu b'essomero na biki mukole kino. Era nkunga abazadde mwenna abalina abaana be mwalabye mu uniform ezo mu masomero ago balina obusobozi edimansito oyo obulya ssente za Museveni ayokya abaana bammwe. Amasomero gonna geetabye mu ekyo abazadde mumanyi obugubi mu buyitamu okuweera abaana bammwe ne bamala okusoma ne banafuna mirimu. Olwaliro edimansita akutte ssente awanirire omuntu atattanye future y'abaana bammwe
amasomero ago galina obusobozi obukwata ssente z'abampembe bookya abaana bammwe kubanga bano abasajja eggwanga lino baagala nnyo diteeka ku bunkenke tebakola nga litebenkedde era balina obusobozi obwokya abaana b'amasomero era omuzadde wenna ng'olina omwana mu ssomero erina edmaster oba omukulu w'essomero bw'atyo oba director bw'atyo manya nti omwana wo bwe bamukubikiranga towakananga waliwo n'enteekateeka mu bagya tutandika obbawo amata walemu okuwa abaana ab'obuwala bokka pads mu masomero ng'ate abaana ab'obuwala abafuna pads mu masomero baba bakuzeemu si bano abatototomu walemwa mukyala Museveni azze akisuubiza abaana b'eggwanga tagenda bbawa pads agenda bakola bwati agenda bakola bwati pads ziganye ku bawala bokka ate abatuusa okugenda mu nsonga zaabwe ez'ekikyala gw'osobole okumatiza abaana b'eggwanga ddamba amata buli mwana nga buli lunaku alina onnywa ng'ate abakyala okugenda mu nsonga kibaawo ennaku nga 3 oba wiiki emu aluddewo ennyo mu mwezi tosobola kulabirira baana nnaku 3 ogambe nti tosobola kulabirira abantu kaŋŋambe 10 nnaku 3 ogambe nti osobola okulabirira abantu 100 ebbanga lyonna. You guys mutufuulinze nnyo mulowooza tuli basiru nnyo. Museveni ye musajja asobola okuwasa omukazi n'amuvugira ku bulimba paka lwamuzaalamu n'akaddiwa nga takyalina gy'alaga. Ngenda kwanjula, ngenda kukuba embaga, ngenda kugulira ekiteeteeyi ky'amadalaka, ngenda kuwa ekitengi kya siiti, ngenda kugulira kadde y'omuwalume n'ebirala. Omukyala n'afumbira ku buki ku bulimba. Si bwe tugenda okuba ssebo mwami Museveni. Yekolera nina ekibuuzo kyange kati ffe abaana abato emigigi emito mutulekise mu bbanga mutusomesa okuba okwagala ensi yaffe twekalakasiza ogambe tukozesebwa kati ffe abaana okwo si abaana abato okwo si kwagala nsi okwo kusaanyawo nsi ndowooza n'ekikopo ky'obuugi tosobola kukimalamu ate gwe omuto osegeera okwo si kwagala nsi ekyo kibayita okusaanyawo ensi n'okuziika ensi. Omanyi nabagamba singa oteresa embwa emmwanyi n'egimeketa so giteresa ennyama togeza nako. Museveni akatono ennyo ke twamuteresa yalaga omululumukka omukwase oyiro ne mulwaki musanyuse nnyo nga Museveni bamuganyo gana amafuta bweba nnyama mwami Museveni mbwa nga bino ebirala betubadde nabyo mwanyi nkozesezza okugeresa embwa emekese mwanyi ate ogikwasa ennyama mwe muli basanyufu. Ffe abaana abo bemulaba tuli mu kufaayo ku future yaabwe kubanga ono gyakomolwawo future yaabwe gyekoma okukakkanyizibwa era n'abasirikale nabagana buli muntu alina kyokola ng'oyongerako Museveni wallahi oyongerako nzibya biseera byo bya maaso. Kibanga Museveni bw'anaakusindika oli musirikale genda okuba abo abeekalakasa naye nga abeekalakasa bagenda kujuna ggwe kubanga ono akugamba genda okuba abeekalakasa gwobe bulungi ate kuba bwe nneekalakasa n'omusirikale emmanja yala akyuswa buki naye ono akusindika nti genda okuba oyo omwekalakasi asula bulungi gwosulanga nte oba mbwa asula buki bubi. Ono akusindika nti genda otta abantu abo alya nkoko gw'olyanga nkoko si kawunga enkoko erya ccacu n'abo balya ccacu oli naakusindika genda otta abantu naye nga ye alya nkoko naye nga gwe gwasindise olyanga nkoko kyokka nga gyokoma mukuumira mu buyinza gyogenda okukoma okulyanga enkoko ye alya enkoko nkufuna. So buli muntu akola ekintu ng'ogattako Museveni toli mu kkonziba future ya Uganda yokka wabula neeyiyo kuba Uganda eri mu ggwe n'ey'abaana bo n'ey'abazzukulu bo. Generation ya Museveni eno ey'emyaka 36 ekonzibizza generations nga 6. Yekolera oli mumativu ku nsonga egenda maaso mu ggwanga amafuta tegasimwa kubanga first of almost gali mu Uganda si bwe guli singa bakeera ku makya ne bagamba kino bwe tutandika okukikosa naye nga gwe togenda kulyako nokikuuma olondako ki kuuma tegasimwa
nyata abasinze otekawo embeera be bazungu kuva dda nga mpulya mugamba abazungu buli bagenda babagala kubba bagenda Egypt bagenda kubba mafuta bagenda Libya kubba mafuta ate bo bennyini be bataddewo embeera nti tegasimwa muna Uganda ali secure atya nti bo nabo tebagala mafuta gaffe gatwala mbadde secure ntya Museveni omukazi bw'omukuba emiggo ng'omutulugunya ate tojja kumugaana kwagala John nti abasajja bonna be bamu kagenda trying halak shegeera mwetemufayo babazungu bagatwala nkugamba ebigambo bino bino byonna gwe byowulira nti abazungu bagatwala babiyita kwekwasa omusajja ng'alaba omukazi alugenda atandika n'okuyita eno gy'alaga nti oyo Petero nno gw'olagako musezi ameketa n'amannyo ffe twakula naye nga tamumanyi nko because alaba omukazi akola ki agenda kakati leero Museveni ekyokulwanyisa kyasigaza okuwoloma nakuba mpitambi bazungu ago nno gemanyi g'abantu wali eyo yongeza omuliro Petubadde tumanyi nti amafuta gasibye ebinnya amafuta gasimwe tweyagale naye Yekolera bamwe muli kumanyi g'abantu mweyagale mutya gwe singa ontuma ku dduuka nga kupisseeko balance wa 10 ne muli olintuma awafika balance wakakadde ko sikalye gwe ki ekikulowoosa nti bwe ganaasimibwa oneeyagala omusajja akugamba nti ono awa oil yaffe nnaage yatugaggawaza yagamba omwavu afugika kakati amafuta egaba ganagira kugaggawaza olimba gagenda kugaggawaza ye naye naffe nga bwe yagamba nti omwavu afugika naffe kati ngombo tugikyusisa omwavu agikako omugagga tajikako naye mwavu Yekolera omusajja afuga eggwanga gwe nagamba onoonya akakadde kamu gaggawale n'ekirumira bwasigaza akawumbi asaba mwavu ono omusajja omulaba nakugamba nti ye musajja asinga obubi ku kyalo kwe tuwangaalira kye bayita Uganda era ye mubi wa kuno biseegerwa alina kukwanyisa ssente okufuna kaboozi k'ekikulu n'okuzaala ku baana mu bufunza aba yeetaaga nnyo ssente kakati biseegerwa takyalina ki mwavu emponga byoya kyokka kisinza okunnuma oba ekisinza okunsanyusa seruka mama yute ng'abanne bwe bakwata kulirye ng'awola omujja nti ffe bulijjo atuwa switi tubadde mu bwavu omumala emyaka 36 tugenda mu 37 gattako buno bwe yatulumya nga lwanagana ne gavumenti ya Dr. Apollo Milton Obote emyaka 5 oshegeera mu bufunze mu rijimu ya Museveni etulumizza obwavu emyaka ameka 4 naye nga tukigumidde zempulunguse mu binyeebwa nga tukigumidde manyi oli ayinza okugamba laba Bobi Wine mugagga agaggawalidde ku mulembe gwa Museveni nogawo obugagga wa Bobi Wine credit tugiwe Museveni ng'abaavu be bangi kitegeeza wuliriza kitegeeza n'abaavu bonna bayavuwadde ku luki ku lulwe waliwo yakola statement anti gavumenti yempa obulamu ate nkya n'omugamba abafa bonna era ye bavunaanyizibwako ate ekyo n'akiwakana agaba obulamu yalina okubujjawo era agaba obugagga yalina obukola ki okuddirayo ku mulamwa tubadde mu bwavu emyaka ameka 4 bumulumiddemu weeks ngezi wallahi atandikiddewo okuwoloma akolima ennaku zinaafuusa omulogo abazungu tujja kwemalirira wolololo kenkerebe ate abasajja bakadde bakolima bubi mwonoonye eggwanga lyaffe ebweru muli season 0 kugamba Uganda temuli kalungi kemujogera Museveni nabagamba si ye Uganda Museveni si gwe Uganda nti omuntu bwakwogerako Uganda gyaba season 0 ne bwe kinaba kyeta kati okyakaaba tuku season 0 ate tunakusiga empitambi naye gye eri mukubi Yekolera omusajja yeezimbiddeko Uganda ati atwala nti oba kati yeye Uganda nti bw'omwogerako bw'oyogedde ku Uganda my dear brother Yoweri Kaguta Museveni you are not a Uganda oshegeera you are not a Uganda if we need to describe a country like Uganda tetulina kusooka kumentioninga gwe ngalungi ennaku zino wangamba lujja oli mu kooti era kati nyambadde essaati byeimu Chegeera kutuwa twagala okunnyonnyola ensi gye bayita Uganda tetulina kwogera kigawo kimu Museveni wabula tuba twagala okudescribinga ku bintu ng'obubbi obutemu obunyazi obukenuzi then ate awo osooka okwogera Museveni notanona nnyo budde
kuba bo bizingidde wamu gwe gamba bugaanyi nti Museveni buli kibi nze nja kuba nkitegeera gwe kasita ogere tika mu Museveni nja kuba mmanya kitegeeza obubbi obutemu obukenuzi obutigumbuzi okweyagaliza kalyakokka obusosoze mawanga lwaki tetumugjaako olugalo Export TV to the world.